tukwaniriza nate mu program muvubuka kola erinyanze ade Wilberforce ekirime Mayanja, of course omuweereza wa program muvubuka kola ku Focus TV. Onakola lero tutindize gendo litutuukako mu kitundu ekitaba musuuta. Of course ekitulese y'omuntu owenjawulo gye tuli naddala kati fe abali mu church ey'Abakristaayo mutwala nti muntu wanjawulo gyendi n'eddiini endala kubatakoma kuweereza ffeffeka Abakristaayo wabula n'abantu ab'enjawulo mu ngeri emu oba endala. Gwe tukyaziza leero ku exclusive yaffe twagamba nti buli mwezi tujja kufunanga abantu bwe bati ab'enjawulo boogereko naffe mu bigambo 2-3 oba olyawo tube nga tukyusa obulamu bwaffe naddala ffe abavubuka n'abakadde waliyo omuntu oluusi ayogera ekintu n'obulira nga kikutteko, so be bantu be tunoonya bwe tutyo okulaba nga tubasemberera ne batubuulira engendo zaabwe ez'okukola biki bye bazze bakola mu bulamu era okutuuka awo we bali. Basibo ne banyabo muzikirize leero mbaleetedde omusajja Principal Mulamba wa Bamusuuta Vocational Institute era nga Reverend Mulamba atwala of course akola ali ku church eye Bamusuuta era nga si kyekyoka wabula musomesa omukugu oba mutendeke wali abasomesa oluusi nga tetulina biwandiike ebyo naye ye musajja musomesa wa primary omutendeke ddala so nga ate tuddako eno mu nsi mu mirimu gyaffe egya bulijjo musajja mutesitesi wa mikolo ddala era nze nga omuntu we nasooka okumumanyira nagenda okumanya nti Reverend nga nsoose kumanya oli omutesitesi w'emikolo bamuyite MC w'emikolo. Of course musajja mulungi ddala abaddeko naye mu mikolo egy'enjawulo mumanyi kyenjogerako is very talented man. Of course amanyi kyakola simanyi oba experience agijja mu bintu ebimulambikiddwa naddala muntu obanga oli muweereza mu church ng'osomesa ogenda okulaba nga bikwanguyira mu ngeri omu oba endala. Basawo ne banyabo sirina mulala wabula ndi ne Reverend George William Mayanja of course okubanga tugenda kuwayamu naye eddakiika nga 2-3 owulire bingi ebimuvaamu. So Reverend nsanyusa okusinkana omunange kitange yesewo mwebale gyonna mitonotono egy'ennaku zino naye tusigala tutambula ye naffe mukama atubedde amiina ekisa kituwalula muli mutya eno embeera mukama akyatukuuma tutambula tutambula of course ekisa kyakatula bwe kibeerawo ebisigadde olaba nga bitambula byokka bitambula byokka. Reverend nyinza okuba nze meguddeko kitono ndaba njagala otunuulira omulabi waffe oyo omweyanjuli ayongere okutegeera buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala olina birthday baby shower oba just oyagala ka photoshoot bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi. Ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council ate Kampala ku Jesco Plaza. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. mukwano gwaffe atulaba ateeraga n'otuwulira erinnya lyange nze Reverend George William Mayanja. Mayanja ono mu kiseera kino asangibwa Bamusuuta Kiboga ati gye nkolera emirimu naye nga nange eno najjayo kukola mirimu. Toli muzaale wenu? Ndi muzaale we Nakaseke. Nakaseke Bulemezi ene singo najja mirimu gye gyandeeta muzaale we Nakaseke Kapeeka ku kaalo ke waffe bakayita Bukakala mu kyalo eyo Bukakala kali munda era luli erigombola yese muto waffe munda. Taata wange yawummula ya mu 2007 taata n'awummula omugenzi Henry Sebugenyi taata wange nze ndi muzira nkula neddira nkula solo yajembe limu bweriti
ya tetusangika tetuli bangi nnyo akagamba ako otera okukakozesa abenkula temuli bajwaji temuzaala abantu ntera okuba bwete kyetakisa kubeera bangi nnyo wakiri mbeera abatono nga muli bamugaso abantu ntera bagamba nti abenkula we are mindful of quality not quantity temuli ku muwendo oba muli ku obeera omu ng'oli wa mugaso nolensonga eyo gyenzaliwa taata yawummula era twamulekayo waffe bulemezi mukyala bukakala maama wange gyali nze mwana omugalande wa maama mu baana 11 nze mugalanda abanafe abala baafa tusigalawo abaana 6 abalenzi tuli 2 ne bannyinaze 4 maama wange mumbejja zalwango nakalema ya yulita mami gyali mukyalo akyaliyo mami gyali is now yazaliwo mu 1936 kale gyali twebaza katonda ekisa kikyamukuuma amina ye mukulu Reverend okumanya ku bintu bingi bakirungi nnyo oluusi omuntu okumanya background omu abadde ajja kulaba nga oli mu singo muno weerigisa ayinza okulowooza omwana muzaale wa muno ne kiri nti muli baneiba basinga bulemezi tulyanaganye so Reverend mu bulamu bw'ensi eno omwana oluusi tukuzibwa mu ngeri ez'enjawulo era ntufunako okubugumizibwa okw'enjawulo okusoma kwa Reverend kuli kutya okusoma kwange natandika okusoma mu 87 nga tuvudde mu lutalo amutata abe 86 naliyo mu lutalo naye nga ndi muto naye nga nali mbitegeera ebimu era nga mbiraba oliyinza obutakulimba 10 ku kinnaakyo abanyumizaako bwe banyumiza naye ng'ebirala bwe twadduka nga ndaba maama wange yampitanga mbwa yange bannange embwa yange naye ng'ategeeza nti naye kwali kwolesebwa maama alinga yamanya nti nja kuboggola wakati emirimu gyenkola gya kuboggolera mizimu na misambo na mayembe kugenda ebyo byenkola so nasomera Kadunda Primary School Kadunda kisangibwa era ewaffe Kapeeka Munakaseke nasoma mu ssomero limu okuva mu P1C P1C P1B P1A era mu P2 ndyoka numba paka primary 7 okusomero lyerimu when navaamu nengenda mu Kapeeka Secondary School February wa pioneer ba Kapeeka SS Kapeeka Secondary School banange bayambala ngampale mpamvu nga nze nyambala ekinu ne munange wamenda katumba nga fetwa ambala empale jimpya hapa babiri densi kwa zonga yonanda sikwagala lwakunaku kati ekinu kyange bademanyi tibamwe mwesanga nga muli bato nnyo kwambala empamvu nedda taata lwakunaku nga tetusobola kugula mpale empamvu bakadde baffe kati nga kino obunaku n'obwavu bine egibyawukana kaga sinza kubyawula nnyo era kyenkana baliraano omwalira neiba wa munne nga tetwalina kataata waffe twalina musa mungi ffe nga tuyiisa omwenge nga twali bayisa bawalagi nnyo eyo ekisa gye kitujja kama gyatujja zinafumba walagi naye kirungi sanywa wafumba walagi ngera mukeberera mu kyoto manyi okusiba epipa eyo bayawalagi nga tonywako kuloza akalika lya konko ataata yali yatuyigiriza nga tatuganya kati nga okumanya nti kati mandule nga tulembeka kasaanikira n'oyiwa mu kyoto kati bwekukwata ng'amafuta nomanya eyo mandule ng'olembeka so kati sanywa kati nga bannaffe naabanga banenga ndabanywa abookya kakati awosalaike ekyo kirabika kyokya kubanga omuntu anywa kikuwoomera lwaki ate obugigi taata wange yali mulungi nnyo mu mbeera eyo naye tetebakkiriza yali mukamba omuzibu nnyo kati ebyo so nemba Kadunda Primary School nengenda Kapeeka Secondary School okuva ebukakale waffe okutuuka ekapeeka waliwo kilometers 14 waliwo 7 katwatambulanga 7 kumakya ne 7 olweggulo tambuza bigere mukama Katonda era taawo kati olwo sasa waliwo omwana essomero lye banoddiraba azukka nalirengera nene bigana natuuka leeti naye kati ffe twagenda nga tumala kulima lubimbi kumakya olwaffe lwabanga lusa layini ya Musa sooka kugitwala negguka n'olima bwe lusigala olweggulo bw'okomawo osooka
awo wosookera nga tonagenda mugga akati ate nga twatambuzanga bigere kati olwo okutandika okwambala engato yange esooka yali senior 1 nyambala engato gye bayita kapasooba. Mayanja olwalina emyaka emeka? Emyaka gyange sisobola kumanya nnyo kuba gyatabuka ne maama wange ne tamanyi buzaale bwange tajjukira. Lwaki kuba ngamba ebiwandiiko byonna byabuli nga tajjukira ate nga jjukira gy'abannange bali abalala. Naye nga yaŋŋamba waliwo omukyala yali ku kyalo okwo Nakanjako n'agamba we nakuzaalira ne Nakanjako yali ali lubuto lwa gundi era bwe yazaala wayita omwezi gumu naawe n'ozaalibwa. Kati nagenda ewa Nakanjako nemubuuza mukyala Nakanjako kati yawummula yafa ne nagenda nemubuuza wamma maama gundi yazaalibwa ddi n'agamba yazaalibwa 79. Kati nti yazaalibwa 79 kandi nemanya nti kati awo omwaka ogwo nemubuuza mwezi ki n'agamba omwezi gwali gwa 8 kati nemanya kati awo ndabika gwa 9 kati naye n'ogw'omwenda saagwerwa kati ebyatuuka eno mukusomesa nga batusaba date of birth neneneewa ennaku z'omwezi eno nga nsomesa date of birth neneewa 28 December 1979 ezo nzeewa era banka yenzijukiza ngempereza message happy birthday George William negamba 28 konze zit kati yembeera bweti so when bakapeka secondary school nze nasinga kiseera ekyo kati nafuna first grade mu senior 4 okugwa kwange okwokubala ne kunsindika mu second grade. Nafuna 27 abiri mu musanvu aggregate singa zimala okutwala mu grade esooka n'ate nezikuwaliriza ogenda mulala eryokubiri. That was 97 kuba P7 nagitwala 93. Okay. Yeah, P7 93 97 nendwa senior 4. Kakati awo nentambula kati okusoma kwange ebyaddaka awo nali simanyi bwe mpitirawo kubanga saamanya ewaffe okusoma tekwaliyo kirya senior fewedde kati kiki ekiddako kuba okusooka twali tumanyi nti tukoma mu P7 yenkola yaffe waffe nga bwe tubimanyi nti omwana wamala P7 nga taata akuwa ekifo era taata yali yangulira akafo kange nga nkyali mu P5 nga taata agamba kyekifo kya Mayanja bamaliriza P7 ng'ozimba nga akunoonyeza omukyala ye yali enkola ye kakati nze gerokoza P7 nga sisoboka nga ndi muto tubutenda wantandikira talina watandikira kufunira ate mukyala kati Katonda mpe ekisa nga maze senior 4 mukoddomi wange bamwita mukiibi mafuta ekakiri gyali muko yawasa mwannyinaze era abaana abamu nze mbadde nabo wano mukoddomi ku kye yankolera nga nina kubeera n'abaana be wano mutano wange omulala mwina ali awo omulala gyali ku mafuta ebyerima yamwana senior 6 omulenzi omulala ali awo omulenzi omulala ali bukalasa veterinary doctor awayise mu ngalo zange we bati naye byonna okuweerera abaana kusasula muko kyeyakola mukoddomi yannyamba yanzija mu senior 4 ntwale mu senior 5 naye nga mmwe ku kyalo mwali mumanyi olumala senior 4 ku kyalo twamanyako omuntu omu yasoma bw'owulira omukyala gwe beta Rose na Mayanja ali movement kakati w'amaanyi baawe gwe bayita Nsereko yekka yali yasoma ku kyalo kyewaffe gwe twalabako ng'agenda mu senior 5 senior 6 omulala gwe nalabako bamwitanga Saamu Baabumba oyo Edmonton muno mu kiboga muno Saamu Baabumba oyo yansomesa nako P6 be bayivu bwe twalina ku kyalo abasigadde ng'omwana otupapapapa ng'owasappa ebyo tumanyi owulidde so kati nengenda mukoddomi nandola mu senior 5 nengenda senior 6 obubonero bwe nafuna ne mukobo yafuna bwe yali asoma kati ekyo kyanyamba nnyo mukoddomi nantwala nengenda ku St. Mbagazi College nadangira ekakiri awe ntandikira 5 6 nenjimaliriza kusoma senior 6 nga abasomesa bange bonna bamanyi ngenda Makerere government sponsorship kuba omuntu gwali gubuguma nga gunkolera nange mbiwulira naba nange betuvugana nabo abamanyi naye senior 6 tewena ngenda okudda kubanga nafuna akaposa 19 ngenda okudda nga na points 10
musomesa ne bangamba ddamu nga mpulira nzirika ne bagasidda mu siniya ya 6 kuba nakogga nga nsoma sijiddamu mwanyinaze oyo mwanyinaze yapumba ngembere nga nze ndiye emirundi yange 3 ekiro nsoma bitabo wane bakamu nembwamu kanenjiddira owulidde so namaliza 6 kati mu kusaba kwange wali mujabu good forms nali nasaba Makerere naye nga nasabako ne Masindi NTC anasabako ne Kaliro kati nagenda nsaba ebifo byange njagala owulidde naye government yeyampa government nempa ogenda okusomesa oba secondary Masindi kati ogenda Masindi we wali olutalo olwo nga maze okusomesa ku muvaaka ya senior 6 nasomesa Namayumba somero lyabo balita Holy Family bananywa Namayumba awo kwekerezia somero ly'amaanyi awo lyakulu ffe twalitandika abasomesa balenzi bato senior 6 oluzungu lw'amaanyi nnyo nenga tuli batono nnyo bwe tuti nesomesa akaawo bavuka babe nasomesa kati basajja bakulu bakazi bakulu balina abaana bwe navaawo nesomesa emyezi 7 nengende Masindi nogende Masindi senga wange yali kakiri awo nangamba togenda Masindi Mayanja tosobola kusomera Makindi abayo obuzibu balina bwe tumanyi abanyolo tojja basobola togenda nemuga senga nze ngenda kusoma Katonda ampe ekisera mwanyinazo ye yamperekera tugenda ku basaaba tulinnya sanga 8 natuke Masindi kiro simanyiyo nasula ku lubalaza nakagugu kange Masindi NTC twasanga bakaddewo senga ali kakiri namuleka yasigala akaaba omwana agenze kufa abantu beyo ebintu bwe bityo mwanyina zetoyagana ku basi nenga akaaba nange nagenda akaaba nenga ngenda kola ki kusoma kwasenga namugana mugasenga ngenda kusoma so nangene Masindi mukama nampa nensomerayo 2 years 2001 nembayo nga na diploma mu kusomesa as a secondary teacher when abayo nga njagala government nze kusomesa mu government secondary government nesijifuna nensomesa history RE ebyo nakugukamu sasa safuna government school ya secondary netandika private nezinkuba sija kusente zange nakunenuma kati mbandi eyo nzija nti eyo byonna byonna siri kiboga ndi Kampala mveri katata wange bamwita Mzee Karoli Wamala captain musirikale kati ya umula tata ali mu kikubo wali ebukomero tata wange ampita mugalanda wa batata baffe somesa jangu eno tetujja kubulwa mirimu nenzija olunyingira kiboga mu 2022 nyingira kiboga nembera wakatata nangamba nkutwala osomese mu primary nemuganze sigenda kusomesa primary nze ndi wa secondary kati secondary nemugamba tesomesa private nyakala government olugezigeziro ndulese amalala ntambula kuluguda uninyenga terinya you know diploma ojulia bulimu diploma yange ebisere byonga diploma akati obuzibu naye buvira nduka emyezi eki nga ndi wakandudde embeera netandika okunfunya yokka ogenda olya diploma efunda mu nze nagamba taata nemugamba mzee kwasi wali ongamba genda kusomesa awa nze katangambyeko nanga kankutwala ebukomero tugende ebukomero tusange wedi masa wetanga mukibi kibi same yali nnyo mu kiboga wano wamaanyi kibi n'aba mulungi n'atwaniriza era watwaniriza naganedda mwana nja kubeera naye wentandikira okusomesa primary 2002 nja nenkola interviews wano ekiboga ebiseera ebyo asomesa bali bakyabatwala abalala abatali ba primary kubanga abasinga bali ba LT teachers licensed teachers kati nenzija ne bampa mbuze ebuuzo onokkiriza okusomesa mu primary sente zaffe onozikkiriza onogonde abaidi teachers kubanga abaidi teachers jakujja ngo basinga obuyivu bakukanya bakubulirira baba kubuuza akana nakata okakasa ono konje bane nja kola embeera olwenkute bweti ne bampa omulimu ntandika primary 2002 n'okutuusa olwaleero nakamala emyaka kati 21 mu primary teaching nagenda ewa commissioner nampa release letter enta okuva mu secondary okudda mu primary but on a temporary basis
bwe nfuna secondary I can as well go back nenda n'ensomesa so embeera eyo somesa bwange ne utandikira n'ensomesa bwe nsomesa emyaka egyo gyonna Saabalabirizi wa Uganda kwa kati gire emyaka gyonna egy'obusomesa kasanatuuka ebukomero nze sisomesangako walala essomero lyange eryokubiri mu private emyaka gino 21 gye bamusuuta mu myaka egyo gyonna nabeere ebukomero n'enkola omulimu ne ba head teachers Mukibisame waliwo Waida n'omukyala eyankola obulungi ennyo omulimu omukyala Grace Oporoti alamu oyo yanyamba nnyo yakola nnyo naye yabeerawo nnyo kati 2013 yes Saabalabirizi wa Uganda bwajja eno bwajja Dr. Stephen Kazimba yes bwajja eno olwo mu kanisa ndi mukulu w'abavubuka ndi muyimbi omwo mwentambulira ndi muyimbi ndi mukwaye eddoboozi beesi ndi mukulu w'abavubuka naye nga naliko omukebezi emabega era mu kanisa yange eri gye natandikira okusoma P1 P2 ewaffe Bukakala kanisa yange y'ekasiga nga mwendi ng'omukebezi era ebyokuyingira obwawule eno neegomba omusajja omwawula yange nasooka okulaba amuyitanga Reverend Goloba era nakati gyali nakaseke eyo mwawule yali Namusaale musumba we Namusaale sajja oyo namwagala nga muvubuka yambala essuuti ne nga mutangirembeera sajja oyo ekyo kyenjagala kozi Katonda alina byateekateeka kati Saabalabirizi wa Uganda bwajja eno ansanga ndi mukuyimba mukwaya awuli omulenzi ayimba beesi atunda bwali nange nga neekweka mu bandi mu maaso omusajja omunene antunuulira njagataaki naye bwe twamaliza tufume ebweru nampita nambuuza byonna nambuuza testimony ya kakati 99 kakuzeeko emega katono ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gw'omwenda omwaka ogwa 99 nga ndi mu siniya ey'omukaaga njatula okulokoka olwo ndi kakiri mu kanisa yaffe ey'omukikajjo wali awo Kikuba Mpanga eyakati eyabuulira enjiri bamuyitanga Reverend Gita Kavuma kati Saabadinkondo w'Entebe oyo yabuulira enjiri nempulira nga nkaaba munda munze olwo buli byayogera ayogera ku byeka obunaku bwaffe n'atugamba olwo Yesu omugagga waliwo Yesu atamanyi bunaku bwammwe ntudde mu kanisa bwe kati yali atwala abavubuka mu kiseera ekyo Mbulabizi w'e Namirembe kati wakola altar call nze nasooka nagenda nkaaba mpulira amaziga gampitamu had spoken to my heart fukamira nansabira nenjatula okulokoka kati nentambula kakati eno Saabalabirizi kakati ambuuza mubuulira byonna of course wakati awo tebyali byangu obulokole bwange tebwayimirira nnyo lwaki tebwayimirira saafuna bamenta abagenda banyamba okunkumaakuma okuteera mu layini kubanga kati bwe twakyusa ng'okusoma bwekuba ne tweyongerayo genda emasindi naye bwe natuuka emasindi ekisa ne kimpanirira ne bannonda eyagenda yeraliikirya amasindi nze nabeera ebunyolo nze ndowooza nze omu ku baava eno e Buganda abasinga okuganja emasindi n'ofuna okuganja mu banyolo naganja ebunyolo era ne bannonda okubeera bishop nze nali bishop ku NDC wa Church of Uganda kakati kibalo ne bishop waabwe abangirikani bishop waabwe abasiraamu ne seeka bakakugondomolako ogufu yes nenkulembera seera kyonna kye nabeerayo nga nze bishop Mukama nampa ekisa ne tukola emirimu n'abasajja abanyolo era nze siyinza kugaa nti nina kyenyinza okwevuma ku munyolo bankola bulungi songa ate mu kugenda naye nze nafuna ekiseera ekirungi nabo banjagala nnyo kati misosho nenjagala kubanga nina kye saalina munda mu nze obulamu bwange tembanga mu kye bayita kusosola. I don't want that in life. Syagalira ddala muntu asosola muntu mulala kati era mutima wagenda nakyo ekyo soma kinagamba senga nti nze ngenda kusoma ina biasness nga yali akutyaddemu already naye ategula tuwakigoba era ensonga kinamugamba ne mugasenga nze ngenda kusoma kati ekyo kyekimbeera nenjaga era emasiri batono abamanya kunyala nti nze Mayanja nga bampitira bishop era ne batuwa ekifo ekyenjawulo ffe ngwetusula otuli babedde mukulu akati eyo gyembanga maliriza okusomesa balina strike
ne bambi nnyonnyo mu kiseera ekyo ne Mukama n'atusaasira ffe era twali bali Ebola agenda okujja yasooka ansanga Masindi nga nsoma busomesa oyo yata Dr. Lukuya yali mujjanjabi w'Ebola nnyo n'afa naye nga Masindi n'eddwaliro we liri kumpi ne batusibirayo kati nze bino byendaba bino ebya covid nabirabako nga ndi Masindi nsoma naye nga tubitegeera ne batuggalira ne batugana okudda e Kampala for the first time olombiraba kati gyenva nenkomawo nenyunga busomesa nga bwe nkugambye kati saabalabirizi kakati bandeeta bwate ku board nambuuza ebibuuzo testimony yange ne mubuulirako nga bwe byali bwebiti ne bwebiti kati awo obulokolebwa bwange nga nkugambye nti awo saatambula bulungi awo nze kubanga nabye nali saalaba waka tisamanyi waffe nti omuntu aba mu kanisa n'abeera mwawule oba omuntu asobola okubeera n'akola embaga ye n'agattibwa nze nakulamanyi nti omuntu olugira ofuna mwana muno nga muddali wabbali kati eyo yembeera gye nabeeramu era nenfuna mukyala wange era gwe ndina kaakano mukyala wange ne tutambula olutwevulutevulutaawo ng'abavubuka ekisa kya Katonda eyo gye kitujja mukyala wange nga musiraamu Diana olwo yali Fatina Nakato muzukulu wa Mugema nakigudde oli anjogerako oyo mukyala wange Mukama n'atuwa ekisa abeeko oluvannyuma ne batukkiriza ewaabwe nengenda nenkola okwanjula kwali kw'amaanyi n'embaga mukyala nitugattibwa saabalabirizi eddiini n'akyusa nadde eno saabalabirizi n'ampeerera obuweereza Kazimba Mugabo yali alimiti ya Diocese n'antwala ku Uganda Christian University wayansaba ebiwandiiko byange mundi wasooka n'emitala yo nenkola interview kati neteeza bulungi nenziramu ogwokubiri nengenda nensoma obwawule Mukama n'ansaasira nayita bulungi ebintu byange funa second class upper nabuzaako 0.4 okufuna first class enumwa nnyo kati ate nze ku Uganda Christian University nasomanga emirundi ebiri nasomanga emisana nsoma degree ekiro nga nsoma certificate mu administration and management era twabeeranga mu kafo bakayita Honors College ku UCU balumni ba UCU bakimanyi Honors College ngaeyebeerayo bagezi kakati eyo nga gyembeera ngaekiro nsoma ekyo emisana nensoma degree eya theology so nenvaayo namaliza n'ebbaluwa bbiri ate natuuka eyo nembeera mukulembeze nali member parliament guild government and then ntwala faculty eya divinity so nina certificates eziwerako ze nafuna ku UCU nali mu nkoba za mbogo nga nze sekamwa nze njogerera nkoba za mbogo ng'ekibiina Uganda Christian University certificate nenfuna nyingi nenvaayo ndoza nina certificates nga 8 eza UCU yes ngenda okumaliza wawule navaayo n'ebbaluwa zange 2 certificate mu administration and management then nenvaayo ne degree in theology and divinity kati navaayo kosi nga ndi Bukomero naye mukyala alango gwe nagambye head mistress ye yampa platform nengenda nensoma ng'ate bwe nsomesa Bukomero primary nze omuyo omukyala sina kye mugamba nagenda Bukomero nagenda ku UCU nensoma nga nkoma mu Ruma nensoma abantu ne bakaya n'abaana baffe biki n'abagamba ona agenda kukomawo kyeyeyongerako kigenda kugasa baana bamwe kama nansaasira nenkomo ne maliriza kusomesa bwe natuuka ne bampa ebbaluwa entuma wano ebamusuuta baluwa yange yantuma teyantuma mu kanisa ya wano baluwa yange yantuma ku secondary nga chaplain wabamusuuta secondary school enebadde PTC kati vocation ebadde Namutamba Primary Church College enebadde branch ya Namutamba kati era bantuma wano nga deputy principal wana Namutamba PTC Kiboga branch nembeera wano kati government bwe yabiyingizaamu awo ebya primary n'ebigotanyamu okusoma kwa primary awo okusomesa kwe kugikyusa wane tufeezinga ne tuleka Namutamba main sikalenge kwasaganya ebira kati fene saluting vocation abeeno kati awo obuweereza bwange nenkola wano emyaka 6 gye naakamala wano bamusuuta n'ekiboga ekiseera kyembaddemu naye nga nkoleza ebirimu egyenjawulo
emboozi nyuvu nnyo ya Reverend era abadde tamumanyi ng'omulaba bulabi nkakasa nti kati saawa zino oyongedde okumutegeera muntu ki gw'obadde onyumira ebbanga gw'obadde otambula ng'ogoberera mu bintu eby'enjawulo. Reverend bingi nnyo by'ozinzezinze mu kutuwa introduction eyo ddala ey'obuyigirize kubanga ate n'emirimu gyennyini ogenza ogikoonako. Yes, kitukoze bulungi ng'egimu tegiweddeeyo kwanatundako nze ebyennyanja tugenda giraba Reverend tugenda giraba naye twagala tumanye Reverend okukola okutegeera otya nga twesigama ku Bible. Okukola yes njagala kwebaza Katonda olw'ensonga eno mulama guno gumpadde. Yes, okukola tekyava buvi wantu wonna walala. It's biblical. Kyamu byawandiikibwa. In the first place okutondebwa kw'ensi kwennyini. Yes, Within the 6 days Katonda ng'atonda ensi yali akola. Ne buba emisana ne buba enkya ne buba akawungeezi. Era bw'amaliriza okukola ku lunaku olw'omusanvu n'awummula. zizo n'omukaaga akola. Bw'atutumira Mukama waffe Yesu yali mukozi. Yamutuma kukola kuweereza eno. N'aweereza. N'ekisinga obukulu yali mubazi. Yeeyunga ku kitaawe Yozefu babajja. Obukozi buviira ddala mu bwa Katonda ofuna nti bwaffe. Ffe twakitondawo nti kyekolera. It's godly and heavenly. Kya bwa Katonda si kigunje. Yesu Kristo yakola emirimu, yabuulira enjiri, yatambula, yawonya abalwadde, wonna ali mu kukola. Ekitwawukanako kimu kyokka nti yali takola bya ssente, yali akola omulimu ogwamutuma nga nakyewa. N'akola obuweereza. That was ministry. Yes. Kakati okukola okw'ensimbi ewe kifuukira ensimbi. Abasajja baali muno byawandiikibwa. Baluka abo baali basajja bayivu n'okusoma baasomako era ne bakola emirimu egy'enjawulo. Omusajja gwogera Yuda Iscariot okubeera omuwanika mu kitongole kya Yesu yawanikanga ssente. Yali mukozi ennyo, yawanikanga ssente. Kati omusajja gwe bayita bw'ogenda okusoma mu Bebbulaniya Pawulo ayogera ku kukola. He was a tent maker. Yakola. Era Pawulo ebigambo byenze binzizaamu amaanyi mu kukola njagala kukubuulira. Era abantu abatayagala kukola uli ebigambo bino. Abasesalonika 2 Thessalonians Abasesalonika ekyokubiri bwe wali ebigambo byenjagala okuwulira. Ayogera ebigambo bino n'abidiringana. Olina Bayibuli awo okwote kuli Bayibuli. Kale Abasesalonika kale ekyokubiri essula 3 olunyiriri olw'omunaana ayogera ebigambo bino. So tetulyanga mmere ya muntu yenna. Ekyokubiri 2 Thessalonians chapter 3 verse 8. So tetulyanga mmere ya muntu yenna ya bwereere, naye mu kufuba n'okukoowa twakolanga emirimu ekiro n'emisana obutazitoowerera muntu yenna ku mmwe. Olw'omwenda si kubanga tetulina buyinza, naye twayagala tukole tweweeyo gye muli ng'ekyokulabirako mulyoke mutugobererenga. Olw'ekkumi kubanga era bwe twali gye muli twabalagira bwe tutyo nti omuntu yenna bw'agaananga okukola emirimu n'okulya talyanga. Oyo ye Pawulo ategeeza Abasesalonika ekigambo kye bayita okukola. Bino ebigambo by'olaba nze binsanyusa, bimpa amaanyi. Bw'ayogera nti si kubanga tetwalina buyinza, ebitiibwa birina we bikoma okuyingira mu kukola. Waliwo okukola. Ekyambalo ky'obwa Reverend tekiŋŋaana kukola. Kuba oli agamba ebitiibwa birina we bikoma n'okola emirimu. Omusajja ono Pawulo baali basajja b'amaanyi mu buweereza. Naye tebaatunuuliranga Bakristaayo bokka nti batuwe. Was a tent maker nga zibaamu ssente.
kati ya balancinganga emirimu gye. Yes. Kati kyava agamba nti byonna twabikolanga nga tetwagala kubazitoowereza. Omuweereza atakola omuweereza ssaawa zino ali mu church oba mu kanisa zaffe ng'ate olinze okutega engalo ozitoowerera abakristaayo kubanga ne bayibuli enyini ekugambye ebituba byonna obireka n'ogenda okukola ki okola emirimu kituufu obaako wookoma naye nga kubanga ekisooka kati nga mu Church of Uganda tuli bazadde tuli bafumbo tuli bazadde abazadde abaana abalina okubeera ng'abaana ab'abantu abalala abalina okufuna ebyo byennyini byetaago n'abaana kaakati abakristaayo basobola okutuwanirira ku kye basobodde naye nga si buli kantu tolina mukeera ekyo mugambi mwana talina kyakwambala mwana talina fees mugambi mukyala wange bane gomesi wonoosangira omukristaayo mukujjukujju alagamba ffe tumugulira ne gomesi leka nze Mayanja bino bye binkozesa emirimu egy'enjawulo bino binkozesa emirimu era bonolwa ku kiseera eky'emirimu nja kukubuulira emirimu gye nkola ekyo kinkozesa emirimu egy'enjawulo lwaki njagala okulaba kubanga bye nalaba ewaffe saagala kubiraba ebyobunaku njagala kulaba embeera nga ekyuka embeera ekyuka kale ebyo ebyokukola biri mu byawandiikibwa ekyo kiwambuuzizza Reverend tukoze bulungi abantu basinga tujja tubalambika okukola era ng'omulamwa gwaffe tukuba buli lunaku omulanga bavubuka tugende tukole ki tukole naye ekyanzisiza leero ewa Reverend nti tuwulireko ne bayibuli kikyeyogera ku kukola kuba abasinga ayinza okulooza nti kigunje bugunja naye okiraze nti nno ne mu bayibuli bakola ate akole n'okulya taalyenga so baganda baffe abagenda ne babbaate bubbi olusi tukole abo baluma so kati Reverend mu bufu bwennyini tumaze okulambikibwa okukola engeri gy'okitegeeramu kituyambye nnyo nti nno okisimbudde nabi bayibuli okwongera okukitegeera mirimu ki Mukama gyazze akukwasaako okutuuka kati ffe Mayanja gwe tumanyi sebo neyanziza nnyo ampuliriza ojja kunsaasira ono Mayanja yafumba walagi era walagi twamufumba nabyogeddeko eri ebyokusiba epipa n'ebirala nze ebyo nga ndi siniya kyesaalaba saabera mu biduula era abantu ne mama wange yeewuunya okwogera kuno nkujja luddawa omuntu atagendanga mu biduula nze saagenda byo taata waffe yali mukambwe olw'omusajja ali mukambwe ne maama nga bakambwe maama ng'akubisa kati kansansa nga mukambwe kakati twafumbako kuwalagi n'entunda ku byennyanja ebyennyanja ebyo byanyambako mu kusoma kubanga taata ffe teyali mungi mu kuweerera maama waffe yafubanga bambi n'alaba ng'ayidde ekisoboka kyonna kakati twakana ne maama kakati maama tutandika ebyennyanja anina akagaali kange P6 kati akagaali ako nga kwennonera ebyennyanja mu katale enaluvule kapeeka kagaali ako taata liri akaŋŋaana bajja kakubbako naye nga kugenda nendeeta ebyennyanja olweggulo bwe nkomawo ne mbitambuza mu kyalo kiri ebanga ebinva ebinaku zombera buli akuba kengere babategeera password ne bamanya ddala kakati maama we natuuka ne ntanga fire maama nga yakalirira yakalirira naye omulimu ogwatukalubiriza nnyo kubanga byadibanga ate ekyo kati twalina bukugu mu mulimu twagugwamu olw'okwetaasa maama abuuza omwana ono agenda kusoma atya kati eyo yembeera ebyennyanja twabitundako eyo gye tuva kakati nyingira mu busomesa tandika okusomesa ensomesa nembeera mu buweereza bwendi kati obw'ekkanisa nenkola nga chaplain waba Musuuta Secondary School nembeera
ogyeko ekyo nembeera mu busomesa obwokutendeka abasomesa nenyingira mu vocation byalaani byanviiri computer ebyo byonna kati eyo yonna nenyungako mulimu gwange ogw'okubeera omulungamya w'emikolo. Yes. Fa abangi gyemundabidde gyemuntegeeredde. Of course Focus TV naffe engeri gyetuli mu kuweereza ebyemikolo. Gyenkusinkana nenga musajja ono mulungi ekyenkaniddawo. One, okumulimu ogwo okujja okwongera okugoberera tubadde exposed. Emirimu tugikoledde nnyo Kampala nga Focus TV. Kakati nga tuli exposed tulaba abantu bangi. Olaba bakidaawo. Abalungi. Kati mwenzijje ene waffe mba ndi ku mukolo gumu nga kwolina sijjo mulungi. Nagamba bannange sijjo nga mujjewa. Olonye Kampala gye bamu. Nebuuza bannaye ngamba nawe abogezi b'emikolo sijjo mwogezi mulungi. Kakati nyongera okugenda nga ngoberera. Kituufu. Kati ngenda okubuuza muzeeyi Mayanja alabika omumanyi kuba naye musajja w'amaanyi nnyo mu kyaki n'ebibuga. Muzeeyi Mayanja nga ngamba omusajja mumanyi erinnya nalikwata mumanyi beera ku kamera kuli naye ng'ogoberera ne mubuuza Reverend Mayanja omumanyi musajja mumanyi oyo. Kati kwe kwongera okutegeera nti musajja amuweereza mu kanisa we. Obadde otugamba omulimu guno. Kati omulimu guno kuba gwona gutandikira wala kuba kati okwogera kulungamya emikolo nakakubeera mu myaka 2. Yes. 2 naye nga zinatandikira ku 2 byonna era ebyasooka omuntu gye bakatumwa zinakola ku bakatumwa nenkola nnyo bakatumwa bennaku ezo nabo baali era balinga bana abaffe eri esapeti twalirina kakati ngo kuba abaana balina gye bavuka bukanogamba ne bakwata empale ne bavuka pale temwabirina akati ng'onyenya obudansi awo ng'oleete ababuuza godeyo ono n'abalala kati sappe nga teririwo ngeri akakati namusajja wange festo wano gwenkola naye yakala nakole ekanzu kakananga agibadde omanyira nti ono olabika katono ebaluse kakati olwo n'enkola egyo gyonna nenja ntandika okukola bwemusi mbaga mbaga ku graduation nga ndi mulungi nnyo naye nga nange simanyi bwe bijja. Kakati maama wange amanya rubanya nti omwana ali mu bino ebintu. Kati ndi musomesa olwo. Kakati abantu beyoga bannange ekiteezara tekyala. Omwana oyo ebintu byakola kojjaawe yali mwogezi wa mikolo. Nje sifuna nko training iyo nebanga lewakanda bidanga nkola emikolo egyo nebe nabyenkola. Akalandira kava ku kojja. Simikola bwoti. Ekyo kinneebazisa Katonda nnyo. Kuba kuno kakati gwe ku mirimu gyange egy'amaanyi. Nenga tutokeranga ko mugamba nti ngenda. Bino empulesi bagenze wakundi babatendeke. Okujjako okukola emirimu. Yes. Kati nabwe bonakolanga obwakatumwa. Aboogera. Bina byo picking. Omutwe gubikwata bukwata. Era sawandiika nnyo kiryawo. Binawandiika ndoza bwali busokosoko butonotono kimanya bikiki kyo. Mayanja omusajja omuganda kitegeeza ngo nge naawe ate byo. Kanitandika okugenda nga ngunjamu obwange. Kama obunyomero. Ekibe kiba kya bbeeyi foko tesina mu luwombo. Obuntu olwo. Kakati abantu ne babyagala. Ne babyagala. Kati bwe nayingira mu buweereza eno obw'Ekanisa. Era waliwo abaweereza abanwanyisa. Kati ezimu bwawule tayinza kudda mubiri. Andaasa mu kino ekintu yali Ssaabalabirizi wa Uganda. Kazimba. Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu oyo taata. Yanyamba nnyo mu kintu ekyo kubanga yabatuuza n'ayogera bulungi n'agamba oyo omwana ekyo ekirabo Katonda yamuwa kiwe. Ogwammwe mumuyambe mumugayidinge. Tokola bwoti. Watalina kusuka. Kati ebyo. Naye eyali tayagala nkole buweereza obwo. Waayite ebbanga ttono. Nga mutabani we agenda kuwasa ate njugo yayita jangu kulembera omwana kubanga ate kirayo kikontanira na kigambo kyonna kya Bayibuli tekirina ekisooka mu mikolo gyange njibaddemu nga naye mwoli yes sikakasa nti mulimu ebigambo ebiwemula
Kyekimu ku bye neegendereza. Lwaki nkyegendereza? Kubanga nina calling eri na ministry gyotayinza kontana naye. Kakati nkola kintu kino kubanga okwanjula kuno kwe kusooka okumaliriza ne mugenda mugattibwa. Era senga okwanjula kwali kontana ne Bayibuli tetwandibakkiriza mu kyaki bagatta. Era olutuuka mu kanisa ekisooka leeta ebbaluwa eva mbazadde. Kakati olwo nze bwe nkikola kino omusango guba guli luddawa. Nga ne kyaki yennyini esaba ebbaluwa evudde wano. Kakati bw'obeera nga kyagala nkola emikolo gino, kakati egijjo obeera ng'oli mwawulire kangeze egyamuwalawo oyagala ani abagikola. Kati ekyo ne kimpa enkizo. Era ekyobuweereza njagala nnyo nga bw'okiwulira si lwa nsonga yonna ndala. Ekyobuweereza kizimbye nnyo obuweereza bwange obw'emikolo. Abantu baagala nnyo Reverend Mayanja. Njagala Reverend yabayogera ku mukolo gwange. Kubanga akimanyi tagenda kumansa ntungo, tagenda kuleeta bigambo bikontana na mukolo. Akimansa entungo mu mukolo. Kubanga nze kyemba njagala abaana bange abamu mentally nze n'omulenzi aba Festo kati alina nsana naye ng'atandika obwakatumwa ngasaako bino ebikootikooti ebiyulisi ebyo akole ne mugamba Festo nedda ogwo si gwe mulimu ne bw'otossaako bikooti ebyo n'obeera decent n'okola katembawo abantu bagenda kwagala up to today. Kati musajja mulungi nnyo mu bwakatumwa Festo. N'abantu abalala n'abasajja bange benjogera nabo n'ekibiina musajja omuyita Kayongo ali mu kibuga omulala Kasasa n'abalenzi abalala bendi mu kuteekateeka kati na dictionary lw'amata wano olomenzi omulala ali eno kiwaguzi musiraamu ndi mu kubateekateeka naye njagala nga bagenda kukola ekitegeerekeka. Guno kasanze namanya nti guno mulimu musajja Sebata yayimba okuyonja omulimu. Kati ekyo kyekinzita njagala nkola ekintu ng'omuntu bw'amaliriza kuba abandabyeko ku YouTube amasimu bagankubira wano ne bampa emirimu oli nga takulabangako nakula ku YouTube n'enkwaga era banga nti Reverend neŋŋamba nedda tekisoboka feba Reverend betumanyi kuteekamu koola ne battaako ekkooti ku Sunday nalinda abakristaayo oyo si Mayanja. Njagala bwe nkola obuweereza bwange oba Saturday neŋŋenda e Masaka nenkola obuweereza bw'emikolo gyange nemmaliriza era njagala kwebaza nnyo Katonda kubanga okufuna emmotoka eyo tezaali ssente zange. Nayinako ssente naye abakristaayo bamusuuta wano banyamba n'emikwano gyange abalala nenfuna ssente nengula emmotoka eyo. Omukolo negubaawo ogenda nenkomawo n'oweereza nzi ntambula emisana n'ekiro nvuga emmotoka ngoledde Masaka naye nga manyi nti enkeera nina obuweereza mu kanisa era tomisingangako nenvuga nenkomawo wonna wembadde wembeera. So kakati ekyo ekyemikolo kino kiba nga kinkoze bulungi nkiwuliramu emirembe ate nga nfuba okubalansinga kubanga olina okuba ne church kati mbadde n'abavubuka bange aba secondary gyembadde nga nkola nga chaplain kati navuddeyo batumye omunange omulala gyembadde nga nkola nga chaplain nga na group gye mentalinga mu baana njagala babeere nga obuweereza buno sagala bubaamu nzekka n'abalala kati nze ndi nnyo mu healing and deliverance ministry obwo obuweereza abantu bwe batya bwe batayagala era abantu bangi abatabwagalira ddala waliwo osangira ddala nga tebabwagalira ddala abaweereza mu kanisa nga bw'omugadi omuntu wuyo ekintu kimukubya ngadduka naye kati kino ekisakala kyeyatuwa awo tubadde tujja tutambulira. Reverend neyanziza nnyo naddala akanyulo kotuyisizaamu tukutegeeredde awo mu mirimu gy'ozookola nga tetugenda kulandagi mulimu kyogwo ogwali wast ogusinga gugamba mu butuufu nakona nagusa gwanzibuwalira nnyo oba gwankosabu mu bulamu oba mwegyo gy'obadde oyitamu? Yes, waliwo emirimu giri egyasooka gy'obuto okutunda ebyennyanja omwenge
singa okufumba omwenge kwanyumira nandi balina kati nfumba ndowooza emirimu egyo gyankosa tujja kutambulira bulungi gyatamba bulungi nga giriko okukola kungi nnyo ate nga ng'abaana tetwaga ebintu bwe bityo naye kati gino egyeno eno mu bukulu eno mukama atukoze bulungi singa gibadde mizibu nnyo kujjako emirimu nga bwe giba oluusi ebisoomooza bibaamu mu bisoomooza wennyini awo Reverend kiki ekyali kikusoomozeza mu kukola notuka n'okwagala oba okuwanika ekimu ku byali binsoomozeza mu kukola yes number 1 biri byanjawulo naye ekimu ku byo bakama baffe abamu si bonna era ng'ekigambo wekirambise abamu akulemesa emirimu songa lwaki mbadde mpa credit omukyalo oyo alamu Grace Oproti yakulirawo mubiri mu mbeera nakolako n'omusajja wamuyita Reverend Damulira ow'ekisojo Sabadinkoni yampa platform oyo twakola emirimu mumaanyi manyi omuntu okugaidinga alaba wanagamba nedda tukole bwe tuti kati wano aba ku kifo kino ekizimbe kiri kyewalengedde wali kati oyo Sabadinkoni oyo kati Damulira nalinze njagala kuyiwa slaabu ya wansi netutuula nangamba nedda manyi tetuyiwa slaabu ya wansi yokka seminti oyina nti mulina ate omusenyi guugwo nangamba tuzimbe bisenge tusitule kati kino enkokoto kino ekikokoto kya wansi ekyo tujja kukiyiwa anytime it was good advice my dear tusitule baku bino kyekizimbe ekyo okuyimirira bwe kityo so kakati naye waliwo awamu tuze tuyita ng'osoomozebwa abakulembeze eyandibadde akuwa guidance nga senior mu kintu ate n'atakugaidinga yandibadde ate n'atakubeererawo ne mu busomesa tubirabye ne mu buweereza buno tubirabye n'onyigiriza wano tukakosa erigambo oba nkite exactly ekyali kibaddewo munonoka naye nenoga nedda eyampita mu kintu kino mumanyi I will stand to serve amidst all odds of life and challenges I will stand kati awe naleeta element ya patience nenjiraba amakulu gaayo kubanga sosole bw'atafa atuuka kulengedde mbadde ndaba ministry eno nawe natuuka nga mpuli omutima gwange naye mukama kati bino ebyokusaba bino waliwo bakama bange abaweereza nga tebaagalira ddala bintu byakusaba tosaba n'abantu tinga ffe bino ye ministry etubeeramu obwebuweeza katonda bweyambire nze nakkiriza mu buweeza nakkiriza ndi katonda bino ebintu byeyampitira okukola abamu ne baga ate akwawa Aluminati bannange ebyo mu kyaki of Uganda tebiriiyo nga balaba omuntu alagira emizimu naye nga bakiwandiika nga ate tulina n'ebyamagero bye tugoberera bye baakolanga akatize bwenyimirira awo mukama do your will for you called me for this nenyimirira mu maanyi kati ekyo nekinyweza nnyo ndabye obuweereza buno lwaki I will stand to serve till death that one I promise I will stand to serve kubanga obuweereza buno buntuuziza n'abalangira bwina ebukutadde ndako olumbwe nagenda ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga ngendera ku level yange ng'omwawule obwemusi ne bwolaba sibubbaako nagenda nze mu lubiri nenkola obwemusi maaso ga Ssaabasajja Kabaka naye ng'ekirungo ekyongerezebwa gwe okulondebwa kyawano omwawule kubanga maama Naabagereka maama mukwano gwange era abeere Kampala nina Reverend wange Kiboga Reverend Mayanja kakati maama Naabagereka yanjagala era yampita okubeera MC kunaku olumu owa Ssaabasajja nenge nenkwatako Ssaabasajja mu ngalo nemukwatako mu ngalo nemuganze musajja wo ow'enkula okuva esingo abatono eddala nekuli okusanyuka mu mutima gwange of recent nabadde nga nfuluma ku mpapula z'amawulire nga ndina Semakookiro
ne mama nawagereka n'abalangira n'abambejja ne netunulira kafenyere bugga lya RBC kafetuze ku front page nga mama kakati nze Mayanja ero Christmas ewedde yekwanga naweereza kireka Katonda agenza mpa okutuula n'abantu ab'amaanyi mu buweereza buno era bakusembeza nga Reverend Mayanja bannaffe ababulimu baleme butwala nti nno kintu kibali mu kitono obuweereza kintu ky'amaanyi yensonga lwaki bw'oyingira obuweereza oba obuyingidde era bw'osalawo okubuva mbanji tulabye ababuvuddemu have never been successful. And yes, eno mpeta kasita oyingira muno obosi byempeta ey'obulamu bwonna kati ekikyo okufuba kulaba ministry tugibalansinga tutya ndi omusajja Lwanmere Woma ow'ekireko oyo ankoze bulungi nnyo mu buweereza buno kituufu era nga bwe nagambye kitaata bwe yankwasa ate mukadde waffe kati omulabirizi wa Mityana gwe nnina Dr. James Bukomeko ankoze bulungi kubanga twaweerezanga ffenna enansana ng'akyali nansana ngera bampita mugendo sisinkane tusinkane nga twabadde eri kulira okwebaza Katonda kubanga byonna tubirabye nga obuweereza ye taproot yegende kutapinga ku bintu kati bino byonna ebirala bisituka lwa buweereza biva ku mulangira ogw'obuweereza omwogezi gwe batalabangako nga mwawule for the first time asobola okwogera ku level bwetu gye bali abaawule aboogera Lwanmere Woma oyo ekireka twayogeranga naye owulidde naye kati mazima wanvu kati level ye ndala owulidde so naye nga obuweereza buno bwe buze nga bunyunga ku bintu ebyenjawulo katolaba ewa Ssaabalabirizi emikolo gy'abaana be bonna yegwe agibeera tebangayo mwogezi mulala yali agikoze n'akakola emikolo 6 ewa Taata Ssaabalabirizi naye nga yabaganze nina MC wange ankolera Reverend Mayanja ankolera nengenda nenkola okwanjula nenfukamira nembasaba ne bagamba omuwala mumumpe bannange ne bakkiriza ate nange kyenkola mu kino kwekola follow up yes kati tweyama ebiseera bingi tugende tukola emikolo nitweyama kuba batubuuza ogatibwa kwa ddi n'obabuulira n'obuuza omugole osuubira ddi kati kyensinga okubagamba saagala kweyama byotokole bw'obanga omanyi nti tobikole ngamba kyogere wano ogere ebigambo birala yes owulidde okusinga wano genda kusoma ezinnya mwezi we guti tujja kuda tokyamuukiriza era nkola fola owa ensonga yaffe ate me musaabala kibatakola nze kiri ku olwo yo olukikutula nze guno omukolo sikola tuveewo olina okugusa ku mpeta sikola bukoziti aleka nkole nze bampesereza ngende oddira obuweereza buno ate n'obuteeka ekyo kyekigambo ekituufu obuweereza buno ate ne mbuteeka muli mu buweereza buno obw'okwogera ekyokubiri biki okulambika ekyo nedda wala gye batwemerako muleete omwenge nembagamba nze ngenda okukulembera mba ngenda kukulembera nsaba bakkirize siina bwe naakulembera na mwenge guno ate nomaliza ne weeyanjula ti nimwawule eno era kati bakuteeka bateeka eri nze era sivugambira ku kita kyamwenge wategeke ibeera eri ababikola babeera eri balala nze nkola birala Reverend katono nnyo kenja okubuuza ati kabadde nnyo mu bibuuzo byange naye ate kankutteko era akaboozi entakamiza ejja etya naddala wali ku neyanziza nnyo thank you so much eno bayibuli gy'olaba omukolo gw'okwanjula gwonna guli omwo yensonga lwaki mbibeerako lubereberye 24 eno yonna wonna ensonga lwaki tuba ku bayibuli nga tugikozesa yingirako mukama kwawadde omukisa nga tulaba Isaaka bagenda okumuwasiza omukyala enteekateeka yonna it was biblical eri mu bayibuli yonna nsibula ngende kubanga Katonda wadde olugendo lwange omukisa byonna biri muno bwetugenda wali kunjogeza ekyabalamuzi 19 kale mpotu zinywe ebigambo byonna biri muno biri mu bayibuli omutwalo nga tugwayo Bagalatiya 6:5 alungamya bulungi nti buli muntu alyetika omutwalo gwe ye
ebyo kati okwanjula bwe nnyimiri okukola okwanjula omuntu alwanagana okwanjula kwange aba ali mu nsobi kubanga buli kyenkola kiri mu Bible era tugenda nayo era bw'ototwala ntakamiza oba oliko ekikyamu kati kino kimpeesezza nkola mbeera mu mikolo gy'Abadiventi ebintu ebyo bibanyumira nnyo jjukira Abadiventi tebaagala nnyo by'amasapesape naye otambula nabo ne basanyuka ekyawandiikibwa n'okireeta n'olabanga bamativu era bagero kikwateka Katonda wange Luka 18 abamu balowooza oba kisuddewo busuuzi era okubikolanga byebyo buli kibuga kye muyingirangamu naye bateeka mu maaso gammwe buli kibateeka mu maaso gammwe nga mukirya biri muno ombuuza ekibuuzo ekirungi byonna bayibuli eno kati bwe ngenda mu mikolo gy'okwanjula nga ndi mwawule ono omuddu wa Bulayimu yatuma agende kati nange bwe ntyo bwe bantuma ngenda mu Basiraamu nenkola emikolo gyabwe bulungi ddala nenkola emikolo gyabwe gamba nagambye nga nsooka nti ebintu by'okusosola mu bulamu bibi Reverend waneyubiza lwaki abuulirira ate lwaki agenda mu mukolo gw'Abasiraamu nina Basiraamu nenkola nemaliza bulungi omukolo gwabwe ddala kubanga nze ebyokuvumirira enzikiriza z'abannange oyo si yenze gwokola kikyo paati yo gyokola nze Mayanja kakati nze okudda ku Musiraamu era mmwe bwebeera nga nzikiriza mbi lwaki gye bali ati lwaki beeyongerayo obungi so kino abange mwategedde obiina gye bibeera kati wano mba ndi ku mulimu kubanga bandeese kati bwe mba siikole era mbaga nti sijja kukola ki naye nedda sijja kusobola olw'ensonga zange ekyo sijja kusobola kati oyinza okubanga butaddeyo kuba Sande naye nga Sande mu buweereza bwennyini nga kijja kukosa obuweereza bwange sijja kusobola okyali ku Focus TV olaba muvubuka kola program tulina Reverend Mayanja of course abadde bamugoberera ku mikutu egyenjawulo ku ma radio gyatera okubanga ayogerera lero tuli naye era nga tumwota buliro okutambula naye leero kubanga tubaako ebintu ebyenjawulo tujja tumuyigirako nabagamba nti buli muntu gwenkyaza ku platform eno baako katono nnyo bakamu bubiri kopiikingamu kakuyambe mu bulamu obwo Reverend nga tuwumbawumba biki ebyo byosobola okunokolayo ebikuyambi tu made Reverend betulaba kati ze weesigamako ekigambo ekisooka tandikire ku kiruwa Katonda gwe nalaba senga wange ng'aweereza senga wange twakamuziika nabeere wa senga nga twakava mu lutalo senga nga mukatoliki naye ekigambo ky'okusaba kyatukubya senga yatukuba senga nga 9-10 nga tuzuukuka mirembe maaliyo judde ne 2 mwezi mutano kitafali tewali kutaka n'osumage n'akulya oluyi terera mu layini kati ekusaba kwange eyo gye ntandikira ebigambo by'okusaba sirina kyennyinza kugamba naye okusaba mu buli kimu ky'oba ogenda okukola ndabye amaanyi agali mu kusaba era omuntu alwanyisa okusaba kuno okwebuziba asaaga bayibuli eno gy'olaba erungamya bulungi nti waliwo ensonga ezitasobola kuvaawo awatali kusiiba na kusaba kati nze okusaba kumbeereddewo ne mu bisoomooza nyimirira mu kusaba nyingirako mu kusiiba nina gurupu yange ey'abasabi era bwe bampita nga tugenze kulwanagana olwo nenfuna bannange ne tulumba ebyo ne bitwogezaako balabika mwana oyo balabika baluminati bannange balabika naye nga nakkiriza amaanyi agali mu kusaba nakkiriza nti omwoyo wa Katonda ayogera era Katonda alonda abantu ng'okusiima bwe kuli Katonda ng'agaba omwoyo tawa bitiibwa leka tuwe Kyabadinkole leka tuwe Bishop leka tuwe asobola okulonda yo kulonda nga bw'asiimye okulondebwa kwa Dawudi yali alina ku ttale n'aleka bano Katonda n'aleka bano bonna abaaliwo abanene abawanvu n'agamba waliwo omwana asigaddeyo
oyo gwenjagala Oyo gwemba muleeta kalika naga oyo gwenjagala gwemba muleeta namufukako amafuta kati Katonda alonda n'agaba omwoyo nga bw'ayagadde. Reverend fact endala otyo esooka yakusaba Katonda number 1 mu buli kimu kye tukola tulina okwekwasa Katonda. God first. Era omuntu alina okubuusabuusa ku Katonda. Musajja Bugembe yayimba bulungi aga nti alabire ku nze. Nkubuulira mazima Katonda akoze ebintu ebyenjawulo mu bulamu bwe tutalowoozaako kulaba. Ebinene Katonda ajja abantu mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira. Sometimes when I give my testimony I shed tears. Ngolaba gye nvuddewa awunya n'ekivundu. Tetwandibadde mu buweereza buno kubanga twevulugako naye ekisa kye kyatuleetera. Ne kikuyisa mu buwonvu n'omukono gya paka wano. Katonda number 1. Number 2. Obutenyoma kwegamba twatuka twenyoma ko olabaka gwa mzee waffe nga tusuubira naye oluvanyuma twapiikinga nze sinyoma mulimu waliwo okwewaayo n'okumalirira ate n'omuntu yes kati ebyo bintu bitambulira wamu they are bedfellows. Waliwo okumalirira n'okwewaayo ate era mwemuli n'okubeera focused. Kiki kyoyagala ekimu ku byo oyagala kubeera kiki kubanga bw'omanya nti waffe tubadde banaku ebbanga lyonna tubadde baavu tunaabeera banaku ewaffe tetwasoma tugenda kubeera mu mbeera eyo ffenna nga twasoma twogerenga ekyo bwaffe waffe olaba abaana bembadde nabo nze natandika okubeera n'omwana asooka nga ndi mu siniya ya 6 omwana gwendabirira nga ndi mu siniya 6 omwana wa muganda wandigambye ngeri nyaffe gye tutasoma ate nga nisente sirina oba kati obona bikolanga ntya nembeera n'abaana b'abantu. People can testify here. Mbadde n'abaana bano bamusula 15 nga tusula mu kayumba kaffe ne twenyiga omwo naye nga sirwa nsonga yonna ndala sirwa kubanga tuyina naye waliwo kyenjagala abaana babeere ate nga siba famire yange bokka n'abaana babaweereza ndi nabo nakati wano ababaweereza abalala tuli watono nga tuli nabo tulina abaana ababanyinaze ababaganda bange ndi nabo nakuwedde ebyamwanyinaze oli n'abavubuka bange tulina kye twagala famire ekole ki ebeere era bwe ntuwa bwe binjagala yes wakati nze my first born ali wano ku Serbia. My first born Maminda Alpha Distance ali kati mu senior 4. My second born ali Rubiri National Rubiri High ali ku Lower Campus ali mu senior 3 ya Stacia. And my third born ali primary 7 is a candidate now nabana abalala bato holiday. So kati mu mbeera eyo yonna okubeera n'abantu abalala nze nakizuula kubanga namanya nti tulina kye twetaaga mu maaso tubeere twetaaga okusoma. Yes. Okusoma. Singa saabugumako kutuuka awo. Nga nakati nkyayaya era Mukama nampa omukisa. Kuba kati olwokuba kati bemperera bangi kati okwekuzitowera kwenne nandibadde nga nzizeeyo. PhD. Neze nesoma masters. Naye olwokubanga obuvunanyizibwa bungi era nenfuna omukisa gwonna ogw'okuddayo okusoma oba nenfuna sponsor nze sirina kubanga omugaso ngulabye amaanyi gonna gali mu kusoma success yonna eri mu kusoma okubanga tulabye abasajja bonna kati bwolaba kati mu kanisa badokita betuyina doctors Dr. James Dr. Samuel Stephen badokita. We have professors in ministry. Abasajja bapro. Katonda kikulu, okumalirya kikulu, okusoma kya beeyi nnyo abantu basome. Ekyokubiri ekirala obukakamu okuba n'empisa kya beeyi kikulu nnyo kya beeyi. Ekigambo ky'okuganja mu bantu tokyewa era togera kyano kiyayanira nti Katonda yakigaba. Baba takikuwadde ne bwolwana nakyo tokifuna ate ne bwolwanyisa ekyomulala era tekifuuka kikyo nedda ssebo kiba kikye
kati mu buweereza buno bwonna ebintu ebyo byandibadde bikulu nnyo. Twandibadde nga tukkakkana mu bulamu, twandibadde nga tuteeka ekitiibwa mu buli muntu nga bwazze, omwaniriza okusinziira bwazze, kubanga buli muntu wa mugaso. Omusiraamu gw'ovumirira olwaleero enkya ayinza okuyisa awabi wabadde tosuubira kuyita, nga ye peesa eri kuyisaawo okugenda. Nabadde ndaba kuno ku mutimbagano oli yakapostinze omulalu ng'ayamba omuntu omulamu okuwona okufa. Omulalu yabba omusajja yajja n'akwata omuntu, naye ng'omuntu ono yali abba omwana amutwala nga taata we yali amutwala ku ssomero. Katono omwana ne bamubba, kakati ono n'aleeta emundu n'agiteeka ku bulago bwa taata w'omwana aleke ng'amusse atwala omwana. Naye mu kiseera kyekimu awo wennyini mu kifo we baali nga wali omulalu ng'asula mu kasika ako. Omulalu n'ajja n'omuggo n'agenda abba, ayina emmundu n'akuba omuggo n'agwa ku ttaka, n'akwata omwana oli n'amumuggyako n'amuddiza kitaawe n'agenda. Naye nga taata oli teyayagalanga mulalu oyo kuba yayitanga waawo. Taata oli teyayagala ku mulalu oyo, era omulalu ono yabanga nnyo omukwano gw'akaana kano ke baali babba, ng'akaana bwe kajja n'ebintu kagabirako omulalu. Kataata n'anyigira omwana ebintu byenkwanga ku makyo bigabira omulalu gwe. Kumbe Katonda alina kyategese mu mulalu ono, one day ayinako kyalijja okumutaasa. Oyo omuntu gw'onyooma olwaleero asobola okubeera enkya nga yagenza okutaasa, nga ye password kutuusa ku kikyo yayagala. Exactly. Oyo omuntu gw'onyooma. So it is very important, it is prudent eri buli muntu yenna, give respect unto people irrespective of their status. Abavubuka oba mwavu, mugagga, oba yasoma teyasoma, oba ali mu mbeera ki, abasajja babbye esho abanoonya obululu, ekyo kyokka ekyokuyambayo omuntu ogwo owakasubi najja nayigira mu kasubi ke bwati namuzeeyi munanga oli otya namuleetya abantu nga balabe toka omusajja oyo muntu naye bw'oyita kuli gwe twetaaga ate n'okomawo abange mu mpoboloka leka oyo yeewulira mumulekemu. Kati okuwa ekitiibwa buli muntu gw'osanze, oba mwana n'omutwalira mu kiti kye, oba mukyala mu kiti kye, you respect them, oba mukadde. Yes, kuba mu Bayibuli muno mulimu omuvubuka eyanyooma omukadde, oba yali Eriya n'amuvuma ekiwalaata n'amukolimira. Bayibuli egamba nti amangu ago dubu ne ziva mu nsuku ne zimulya. So kiba kirungi nnyo okuwa ebitiibwa abantu buli muntu. Ebyo ekyo kitubedde n'okutuuka wano. Ekigambo ky'okwetowaza, maama singa tuli ku levo za bwawuli bwaffe ranka abantu tebandi tutegedde nze mwawule wawa gwe wa focus ungamba ki unjagaza ki nze ndi busy ebyokukola nina abantu bajja wano nga tusaba olina wokkakkana ng'olina kukwata ku bigere ebyo bino ng'alina oba atudde oba afukamidde ng'olina kukwata ku bigere ebye oba biwunya oba bitya ng'olina kukwata ku bigere ekyo mwoyo kyakugamba okusabira ono kwata ku bigere we wasibuka obuzibu wabwe tuba tusaba ekyo mwoyo akituwa naganedda katoza atebwa mwoyo ekyo kyakugamba takkana ekyo olina okukola kati ekigambo ky'okwetoowaza mu bulamu bannange kyakulu tewetwaliranga waggulu n'okwewayo mu kukola ennyo program vubuka kola era nga tugamba tandika katikati because now is the time teri budde bulala okuleka leero lwoyagadde okubanga okola Reverend nga tumba kigambo kikyosembyayo eri abagoberezi ba focus seba naabo bantu bo wangaliramu ebisiyaga bibi kyesooka era tukivumirira nese kuvumirira yenna ne bw'oba oyo ng'oyagala nnyo ssente otya wejje mu bwavu ebintu ebimu tetujja kubikola. Muvubuka mpuliriza njagala kutegeeza teweenyigira mu bintu by'okusiyaga kubanga oyagala kufuna ssente jafuna ebizibu ekintu ekyo kibi
n'olw'ensonga eyo waliwo emirimu emirala gye tusobola okukola. Yes. Nasabye dda nti Katonda abeere namba emu. Ebintu ebyo ebyayokyesa Sodoma ne Gomora bintu byakusiyaga. Ebintu byonna ogenda ku petrol station kuliko amakubo aga kuliko entry exit kwebiri kati bw'oyingirira mu exit abantu bakutomedde okola akabenje kati enkola yonna entry exit gireke kola emirimu gyayo gya exit. N'olw'ensonga eyo njagala okusaba ampuliriza number 1 buli lwokola otuukiriza etteeka lya Katonda. Okay, kyabwa Katonda okukola. Katonda mbegayiridde mbadde oluusi mbeera ku radio ya Kyankwanzi VOK ensaba abantu okukola. Yes. Buli muntu mulamu yandibaddeko n'ekikye kyoga ekyo kyange kubanga kyange akira kyaffe. Yes. Okuwoza eri ettaka lyaffe njagala ogambe ettaka eryo lyange ne bw'ogamba nti poloti eyo yange osinga agamba nti ettaka eryo yika 10 lyaffe. Yes. Beerako n'akako ng'okimanyi kako okakoleredde opangisa ennyumba naye njagala ogambe nti eyo ruumu eyo kakayumba aka ruumu emu nze nakezimbira kange. Okusinga lwosula mu goloofa yoga nga yabandi yaffe era nali ngamba omupangisa omupangisa teyebaka nga yevuunise mbobono pamupangisa webaka otunudde waggulu oti bukati sirwasooka yonna ndala osobola okubala amabaati g'osulamu nze kwakosula amabaati nga 5 gokkaawo kale bw'oli ogamba nesobolaga nesisobola so agetekerawo wali kyansonga omuntu okwegulya kapoloti. Yes. Wonna tofaayo oba kagule abantu bali e Kampala naye nga tebalina kintu kyonna. Njagala kubategeeza obulamu buno si bwa forever. Obulamu bwa kiseera ogenda kufa babule ne bakuteeka baako ne banaakuteeka akafooko akayumbako oba kasubi oba oli mugagga nnyo okusinga apangisa goloofa nga mupangisa upangisa. Omuvubuka mpuliriza nkwegayiridde kuba buloka obanga tolina mirimu mirala. Buloka za ssente sebo nange nkuba buloka okuba buloka yatanulu wali ya mitwalo 27 ddala mutanulu yange eri wali so kudda onogamba gunumiswa okukola ate gunumiswa taagala ebyo kituufu mulimu emirimu gyokati naye nga bw'omanya oluusi ekireeta emirimu gino okujawula levels ezijjamu. Kati nga potoyinza kunsanga kumudanga ntema embizi okutema embizi si mubi naye olwokuba level kati eyo yereeta naye kati waliwo omuntu nga level temukuba era ng'asobola bulungi okukola era najjamu akasala najjamu ssente kati nze level yenkuba yokka ne ngamba ogogo kangulekere baki abalala naye guno gwe sirabamu sitaani ogwo ngucapa. N'olwensonga eyo nsaba bannange tukole kyokubiri abavubuka twewe ekitiibwa buli oweewa ekitiibwa abantu bakuteekamu obwesige yambala bulungi tewali kikwambaza mpale za bituli ez'ebiraka n'ogamba nyambadde damage kuba buli oyambala damage obanga agamba nti nange ndi damage ti yambala bulungi engoye zo dress up listen otambule mu kkubo people will respect you. Yes. Tosala busazi nviri zitategeerekeka no just be smart. Abantu bagenda kuwa ekitiibwa owulidde abantu bajja kulaba mutabani wa gundi omwana oyo omuntu ne bwana bange agakuwa promotion ku mulimu alaba omuntu obuvunaanyizibwa alina kwasinziira. N'olwensonga ebintu ebyo bikulu nnyo 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 nnyo. Njagala kubasaba nga tutambula mu bulamu buno twagalane tososola abantu twagalane era buli abeera mu kwagala abeera mu Katonda ne Katonda abeera mu ye. Tetuyinza kusukkawo wano obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde muvubuka kola ye program ade uba force mu Mayanja abadde Neverland George ya Mayanja. Tujja kuddingana naye mu biseera gye bijja maaso nga tukyali naye obolyawo tulina bingi bye tulina omuyigirako era n'okuwaya naye naddala mu bulamu bwaffe obw'okukola nga tuli program muvubuka kola
So tukobaza Reverend obudde bwotuwadde Amina, okubeera nga obadde kituntundu ku programu eno. Manyi waliwo obulamu bw'abantu bungi obugenda okukyuka nga bamaze okutulya. Wali abasumba baffe bangi abagenda okyusa endowooza nga bamaze okulaba show bw'eti. Okulima kubeerewo balime. Nange nnima kozi nagenti nnima. So mubeere bulungi for now until we meet in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi